Essomero lya Kereziya erya St. Balikuddembe Kisoga Senior Secondary School erisangibwa mu ssaza ly'e Lugazi lyongedde okwerisa enkuuli mu kuyisiza waggulu abayizi. Essomero lino lisangibwa mu Ntengero Kisoga Town Council mu disitulikiti ey'e Mukono. Mu bigezo bya Senior 4 ebyafulumye ku Lwokuna, abayizi basatu okuli Daphine Nabirye be baafunye obubonero kiyite aggregates 13 ng'ate bana baafunye obubonero 14. Manya Lydia Lukwago, head teacher St. Balikuddembe, njagala kwebaza Katonda olw'ebirizawuti ze tufunye olunaku olwaleero ezibadde ennungi. First grade zitwafunye 46 ate abalala bayitidde mu second grade za 73. Abaana baffe basatu bafunye 12 abasinze ate bana ne bafuna 13 ababaddiridde abasigadde bwe batulwa performance. Nabirye agamba nti okwesiga Katonda, okusaba n'okusiba ssaako okusoma ennyo bimu ku byamuyambye okuyita ebigezo bino. Ono agamba nti ayagala kubeera dokita olwo asobole okuteeka ettoffaali ku byobulamu bya Uganda ebiri ku ccupa mu kiseera kino nga buli mulwadde naddala ku ddaala ly'abanene abali mu gavumenti bw'alwala atwalibwa mu mawanga g'ebweru okujjanjabibwa, so ng'ate bo abanaku era abankuseere bwe balwala nga beetaagisa obukugu obw'enjawulo bwe basindikibwa amawanga g'ebweru tebalina na nsimbi zibatwalayo, olwo ne bafa nga tebasobodde wadde okujjanjabibwa. Erinnya lyange nze Nabirye Daphine era nga nafunye 12 aggregates. Ekyannyambye otuuka ku kino kyendi abadde Katonda koziko n'abasomesa baffe. Abazadde bange, mama wange ye Nasanganifa, tata wange ye Leonard. Era ekinnyambye ennyo kubanga nkoze bulungi, essomero lyaffe lya Katonda era lyagala nnyo Katonda omuwa ekitiibwa. Era ekyo kinnyambye okusaba, okusiiba, bingi bye tutaddemu n'okusoma ebitabo. Abasomesa baffe batumotivate nga batugamba ebintu bingi, osobola kikola, you can do it, kwegamba bingi. Ate n'abaana environment gye batuwa eri ddungi ate n'ekyala. Essomero ddungi byonna osobola okubagamba naye nga ekintu ekisinga byonna with God all is possible nga mmoto y'essomero lyaffe bweri. So kyekyo kyokka kyensobola okubagamba. Ngenda kukola BCM era njagala kubeera doctor, njagala kubeera neurosurgeon specifically. Njagala and those wekinaaba kiganye neurosurgeon nga nfuuka head doctor cause ndaba abantu bangi they are taken to India because we don't have enough doctors in Uganda, yet we can also improve the medical services in Uganda. So I really want to improve the medical services in Uganda. Since we are all like demanded a lot of money for people to go abroad, I want to change that in the mean future. Ku ssomero ly'e Kisoga gye tusanze abayizi okuli Davis Mutatya ne Junior Richard Mutyaba abamu ku bayizi abaafunye obubonero 13, so ng'ate ye Viola Naava Namboowa yafunye obubonero 14. Amannya gange nze Mutatya Davis nga mbeera Kisoga nga nsomera wano ku St. Balikuddembe Senior Secondary School Kisoga nafunye 13. Ndi musanyufu nnyo era neebaza nnyo Katonda olw'okunnyamba nansobozesa okumalako sini yange ey'okuna era nempita bulungi bwe nti neebaza abasomesa baffe Madamu Kagoya olwa byonna, neebaza bazadde bange Mukyala Namayanja Rose, Father Bakachikelement, mbebaza mwenna olw'okumbeererawo neyanziza nnyo. Njagala kubeera inginiya era nga ngenda kukola PCM. Wakoze otya pa subject? Pa subject nti nabiise bulungi kubanga nabadde ne D1 yange ya mathematics, nabadde ne D1 yange ya geography. PCM ngenda gikola era nja gisobola. Nyagange nze Mutyaba Junior Richard mbeera Kisoga, ssomero lya badde nsomera ku ssomero lya St. Balikuddembe S.S Kisoga. Nafunye aggregates 13 era neebaza nnyo Katonda yansobozesezza okufuna aggregates 13. Ebizibu bibadde bingi nnyo mu kusoma kwaffe naye ate nasobodde okufuna aggregates 13 ku lw'obuyambi bw'abasomesa bange abalungi nnyo ab'essomero eno abanyambyeko nensobola okusoma okutuuka awo. Neebaza abazadde bange abampeeredde, neebaza HM wange Madamu Kagoya asobodde otuwa abasomesa abalungi ab'omulembe. Weebale nnyo Madamu. Njagala kusoma kubeera pharmacist.
akola BCM mu A-level egenda okukola. Chemistry nafunye D1, biology nefuna credit 4, physics nefuna D2, math nefuna D1, history nefuna D1, Uganda D1, CRE nefuna credit 3, English credit 5. Azadde mama wange anzaala bamuyita mukyala Nasango Justine, abeera eno Kisoga mu Central. Ne taata wange anzaala bamuyita Mwami Lutimba Godfrey, abeera naye mu Kisoga Central. Biki ebyakuyambye okukola bwotyo? Ebyanyambye okukola bwe nti madamu waffe madamu Kagoya essomero lino yaliteekamu abasomesa abalungi. Abasomesa abadde nga batutuuza ne batubuulirira mu nnaku ezimu, ne batubuulirira ekyokukola. Bwe tukozeemu ensobi ne batuluŋŋamya, ne batubuulira ekituufu ekyokukola, naffe ne tugoberera. Essaala essomero lyaffe lino eno libadde lyantu basabi nnyo, baali nga batusaba kumpi buli ssaawa nga tubeera mu kusaba busabi. Katonda naye yatusobosezza okumalako. Manya gange nze Namboowa Naava Viola, nga nsomera wano ku St. Balikuddembe nga we muliraba emabega. Nafunye 14 era nebaza Mukama wamu n'abasomesa bange bonna, kusinga ddala HM waffe. Nafunye biology nafunyemu 3, physics nafunye 2, math nafunyemu, literature nafunye 4, English nafunye 3, CRE nafunye 5, unawamu omugatte nenfuna 14. Yes, oyagala kubeera ki? Biki ebyakuyambye okukola bwotyo? Ekyanyambye okukola bwentyo basomesa baffe, era credit yonna ndi basomesa baffe, n'okusinga ddala nga bali wamu ne Mukama, kuba Mukama waatali tekisobola tambula. Kyanyambye basomesa baffe balungi, ne HM yatuteekamu nnyo facilitation nyingi okutuuka okulaba nga tuli waki bwe twakoze bwe tutyo. Oyagala kubeera ki? Njagala kubeera dokita, era mu biology nafunyemu 3, chemistry nafunyemu 1, ne math nafunyemu, so combination mba nsobola okugikolera amasiimu. Yes, bazadde bo be baani babeerawa? Bazadde bange omwami Kato Christopher ng'abeera wano e Mukono Bukasa, alina n'essomero erya primary erya New Hope Junior School. Omukyala nzaala ye mukyala Nasrona Catherine eyeddira emmamba, abeera ekyaliwa ddala nga wali Namugongo. Omukulu w'essomero lino Lydia Lukwago Kagoya ayogedde ku byasobozesezza essomero lino okuyitira waggulu. Njagala kwebaza Katonda olw'ebirizawuti ze tufunye olunaku olwaleero ezibadde ennungi. Twagala okwebaza abasomesa baffe abasomesa obulungi, abazadde baffe abatuwa abaana ate ne basobola okuyita obulungi bwe bati. Naye nga ffe tuli basanyufu nnyo. Twagala okwebaza abasomesa, twagala okwebaza bishopu, twagala okwebaza buli omu board of governors eby'essomero lino olw'obwesige bwe baatuwa okusobola okusomesa obulungi bwe tuti abaana baffe. Erinnya nze Mwange Duncan, nze badde class teacher w'abaana abo abasinye ey'okuna. Ekyamazima abaana bakoze bulungi, naye njagala okwebaza Katonda nti atuyambye nnyo. Essaala tubadde nga mu ssaala era zituyambye. Ate twagala okwebaza abasomesa batuyambye nnyo kulaba nti abaana bakola obulungi obwenkanidde awo. Twagala okwebaza omukulu w'essomero ssaako n'abatwala abalala, bambi bafuddeyo nnyo okuteekamu ssente mu buli kimu okuleeta abasomesa. Mu butuufu buli omu akoze omulimu gw'amaanyi, naye okusinga byonna twebaza Mukama olwa results ennungi bwezityo. Bano obutafaananako n'amasomero malala olufunye ebivudde mu bigezo bino ne bagwa ku maviivi ne batandika okusaba n'okwebaza Katonda olw'ekkula ly'abatuusizzaako. Efforts, energies, and whatever we have done for the success of these children. We are kneeling here to thank you because you have been with us. We are kneeling to thank you because you gave us the lives and everything. Father, thank you so much for being with us. We want to pray for the class teachers of the outgoing Senior 4. And we pray for the current Senior 4 class teachers. Give them the efforts, give them the energy, give them whatever they need. Above all, the divine knowledge and the Holy Spirit.
We pray for our senior fours, Father. Senior citizens, they want to excel beyond this. We pray that at the point of intersection of this graph of 2022 and 2023 will lie above the point of intersection. We know that, Father, you give them to us, and we know you give us that economic path to which we can make a breakthrough when it comes to the senior force. We want to pray, and we want to thank you for the gift of Mr. Kato. Whoever comes in the morning to drive these teachers back and at the same time bringing them to school. Father, thank you so much for the academic office, the presence of Mr. Mwanja, and the other related people who have done so much to see that this school progresses. We put